abantu olunaku olwajjo bonna basibye bawuniikiridde. Gavumenti egamba nti betaga speed 3 buli kilomita olina okubanga ovugira ku speed wakiri 30. Kisoboka wana abantu abayina emirimu honorable, abantu abatwala abaana mu masomero tunatuuka sawa meka ku mirimu. Bano ba president, government ya President Museveni ekoperera ebintu ebitakola wano. Amakubo mabi ganya biki jamu biki obukubo bufunda ate ne mukoperera amateeka ga traffic agatakola wano. Ebyo tebikola wano. Wano ina kusoka kutereza kibuga no kitereza bulungi. Basinga koppa bivaamu sente. Tebakoppa bifulumya sente. Yes. Wano ekintu nga kivaamu sente bakikoppa mangu. Number plate eza digital. Boka sita kiba kivaamu sente nga lodiirwa agirese. Katoyinza okusanga eyo app eyo ekuba fine ezo nga lwa bakola kitwandise okukwatagana PPP, public private partnership. Nti bakwatagana n'omuntu yaleeta deal naleeta app ezo bikibikika ne bagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo nera nsobola okumalira ensonga. Kola ku mikisa ejemirimu, kola kwabo abagala okugenda ebweru, muntu nkokozesebwa amajini, okozesebwa Saitwani, byo nambikola sobola okozesa enamba zolaba ku screen oba kuweereza obubaka ku WhatsApp. 103.3 Radio 4 ensonsozi 107 Radio 7 irakara byukurubuka mabwaka balega ne 12 Radio 8 Radio ewo bampuliriza wasuzotya uliyotya zikizabukiriza kulamuse kune kiramuze kitukuvuda. Assalamu alaikum mirembe gya Katonda gibere joli gwena ataddeko buza ko kuba na Uganda sibu nabatuliza nabatulaba mbalamusiza nga buli Jones munyagwa Mbaraka ali wano ndine muto wange bomuwulira amagezi gayo lesa mu kuweereza oloza musajja mukulu nnyo ne okusoma kuyamba mama Katonda mumuze mirembe ye balikola mulimo ogwo abata kumanyi sebo oli mwana muto nnyo naye amagezi mangi. Alhamdulillah Katonda yebali. Amina sebo Haji webali gutambudde otyo tuka wanti 3:5 era jagala ndoza tunavumbula ngo tugendo tandikira vuga speed ya 3 buli kilomita. Gwe bikwangu yidde muko tufunyeko kubuzibu. Bano ba president, government ya President Museveni ekoperera ebintu ebitakola wano. Amakubo mabi ganya biki jamu biki obukubo bufunda ate ne mukoperera amateeka ga traffic agatakola wano. Ebyo tebikola wano. Wano ina kusoka kutereza kibuga no kitereza bulungi. Wano wabeerawo abantu abasinga they rush because of ekiba at stake. Ako ekyo kulabira kwa ambulances intono. Omuntu aba n'omwana wa alwadde athima azide. Oyagala avuge speed me. Toyida ambulance ku kyalo. Omuntu omwana wa azide. Amuyina mu motoka oyagala avuge speed 2. Ayagala kutaasa bulamu gwo. Exactly. Ebyo tebikola wano, ebikola mu nsi ziri ezaategekera ensi zaabwe. Okay. Enemwe ebyamwe bino enkola y'abamulya asooka. Eso tekole. Biringa tutematema ensonga yekibonezo kino express penalty system government kyataddewo oba abebidduka nga bagamba nti baleeta kulaba nga bakabinga okuvugisa endima n'amalala okususse n'okuba nti kuviddeko obulamu bw'abantu okugenda bakuwa ekibonerezo mbagirawo era ka message okafuna ku simu yo ku email bagamba nti twagala 2 gaffe twagala 3 gaffe abantu olunaku olwajjo bonna basibye bawuniikiridde. Government egamba nti betaga speed 3 buli kilomita olina okubanga ovugira ku speed wakiri 30. Kisoboka wana abantu abayina emirimu honorable, abantu abatwala abaana mu masomero tunatuuka sawa meka ku mirimu tugenda kukolera kyokka enguudo nazo kikonyeko nazo sennongi. Wano ebintu byebakoperera wano tebikola. Bakopa ekintu ne bakireeta basinga koppa bivaamu sente. Tebakoppa bifulumya sente. Yes. Wano ekintu nga kivaamu sente bakikoppa mangu. Number plate eza digital. Boka sita kiba kivaamu sente nga lodiirwa agirese. Katoyinza okusanga eyo app eyo
ekuba fine ezo nga lawyer bakola kitwandise okwatagana PPP public private partnership nti bakwatagana n'omuntu yaleeta deal naleeta app ezo bikika ne bagamba tunagabana buli gokuba fine tukuwako zino percentage kati nga wano biba bya business nakugambye dda wano ekiddusa abantu bintu bya mirundi mingi ekimu kukyona kuwadde tetulina ambulances omuntu aba n'omulwadde waka omulwadde n'azirika amutadde mmotoka tewali ambulance gy'anaayita kati oyo g'osuubira avuge speed ya 2 ate kisoboka taiza na kukirowooza nako kati kankuwa example ojjukira General Katumba bali bamukuba amasasi wano wali osuubira omwana amutadde ku bodaboda ovuga speed 10 oba 2 kyali kizibu naye obwongo buba kutaasa bulamu bwono kakati abantu ba wano tulina ekizibu tulina abantu abali muyinza bo tebakola kunoonyereza buli kimu bakasukawo kikasuke ne mwesortinga kiyita ne kitandikira okukola exactly ne mwesortinga so omuntu bw'asuubira nti mu Kampala omuntu oyinza okuregulatinga speed y'abantu gye batambula because ebyo babiteekawo ng'ensi efunye emergency services ezetengeredde omwana w'omutu tekusomero nga bwafunirayo ekizibu omwana tesomero ijja kuyita ambulance emudduse mangu mu ddwaliro oba okumukolako bakuyise bagambye owaayo oliwo omwana abuuse ekkali n'agudde naye avaamu omusaayi mungi ng'ovuga speed 10 osanga bamugolola exactly kakati bano baliko basaaga mu busaazi bajja kuba emmotoka epapula baziwambe na buwambi bazitwale zonna bakola enzija nnene abantu bajja ziko you say I don't know waki ekisumbu abantu baffe you don't just come and send twagala speed ya 2 wano wonna no waliwo ebifo byolina okugazetinga ebimu noga bino bya speed nga bwakola downtown awo ku mini price wao bajjawo emmotoka okuyitawo ennyingi waliwo bagazetinga ne balekawo ebigere ogazetinga makubo gamu nagamu abakolera makubo gaba bwebigere ababoda makubo gamu nagamu naye Lugogo bypass lwaki omuntu avuga speed ya 2 oba 3 ate kinjukiza nti omuntu asasula 5,000 n'ayita ku express kukozesa bwangu exactly naye nga abantu abamu bwangu tebabukozesa nti wakuba baagala ali ayina ennyonyi ey'okukakinga naye ate bo buli mukozi wa gavumenti kati alina siren okimanyi n'atalina makulu omulaba n'akadde n'emmotoka egula ekkubo ndaba n'emmotoka za bulijjo ezimu nga zibulina nkugambye n'atalina makulu omulaba ataddeko akadde bo bennyini bakyabuse ng'ebungereza abantu abalina emmotoka ezibagulire kubo tebasukka 3 oba 4 bungereza Prime Minister wa Bungereza alina convoy ya motoka 3 buli mukozi wa buli minister alina emugulire kubo buli China sajja bano eggwanga tebakyalisobola liplaningira eggwanga libalemye nzikiriza nze nsoke kutunuuze mu kintu ekimu ekikujja ku mulamwa guno otegente bana abantu eggwanga libalemye alright go ahead ennyingo yaffe namba 29 mu ssemateeka erinamu ekigamba nti buli munayuganda n'abeeranga waayagadde kakati kankuwa science owulya science wona ali mambuka abalaalo maye kikirimu basooka ne bagamba President Museveni abalaalo kituufu waliyo abaali batayayana ente naye ne babagoba ne bavaayo kati bo ne basigala bamafiya nga bagamba buli alundira mu mambuka nga si mu kyoli aba mulaalo nze nyina family ezemmanyi ez'Abaganda eziri mu mambuka ezagulayo ettaka olwokuba bakoleyo business mugulu n'agulayo faamu n'agulayo ki waliwo abagiswa abava ebuduuda bonna ne bagula mu mambuka ey'ettaka kakati bano bo kye bagenze okulaba nga bano abagendayo abagwira bawezayo square miles nga 5 ba 10 abagula naye nga buli atali mu kyoli aveeyo mulaalo nga waliwo amafiya abalinza olitwala oba kyekujjolo kitegeera omusajja yava eno n'enteeze agenza atudde n'olukiiko lw'abataka olw'abakyoli maye ettaka eryabwe erya customary liri community own balitunda nga baagala oba kuweerera mwana balitunda oba nga baagala kujjanjaba mukulu wa kika oba ki balina obawo ensonga ne bamuguza
namugamba kubasengenge we n'ateekamu enteze ate omugambo otya nti vaayo nga yagula naye kye baagala bagambe muveeyo gavumenti egenda bayiririra kati bino ebifo babyegabanye oba kyenkunyula okitegedde bulungi beds ebifo ate ne gavumenti esasule ne bana babaddewo kakati gwe kyebamanyi gwe atuwuliriza gwe omuwi w'omusolo ekijja kucamusa kugamba nti tugoba balaalo kati owulira abalaalo olowooza bali abanyankole b'omwankole gwe olowooza bebagoba kaabe muganda ng'ali mwakyoli ng'alina ente bagamba mulaalo kaabe munyolo bagamba mulaalo kaabe mugisu ng'alinayo wakwalimira kwako bagamba mulaalo atali mukyoli yenna mulaalo nga kiringa ekiyitamu obususuzi sina bususuze oli mukutematema mu bantu kakati nze mungobye wamwe mutute faamu yange nenzi yankugwako wane Kampala ng'oli neighbor wange oli mukyoli wazimba sinza n'okujooka ennyumba nange mba nyina okukola okuwolera ensi muli mukujawula yawula mwawula ya bwerere genda onoonya ababbye bubbi ttaka gani yabbe ettaka wano abakulu b'ekika bamukulaga nti gundi yawamba ettaka ayabba kuba etteeka buli wamuli kwanibwe kikola wanira balina muvunaana muteekawo poliisi y'ebisolo ekwata ebisolo ebitaayaaya twala ente ezo oliise mu nnimiro y'omuntu tujja zikwata ate tojja kutezirabako zisibira mu lufula ekyo kikola sense oli nakiwulira kitegeera mubbi wa ttaka abataayaya n'ensolo nga zirya mu nnimiro z'abantu betukwata naye tojja kugamba nti nze mukasa kati nyina famire mwami bamuyita mukasa batunda ewambogawo ne bagenda bagula eyo enoya n'omulala muyita Ssennyonga bakowa Kampala gakatunoonya wagazi tulunde tubene emirembe gyaffe neera bambadde baweza ente zaabwe kumpi nga 5 embuzi nga 10 mmeka baba galinamu ettaka muliveeko tulyagala muli balaalo can you imagine bagula ze nali manya abalala bano bayita batya pastoralist abagenda balunda banoonya omuddo abaaliyo baali batono abamu baali bava Kalamoja abamu baali bava eno nga omanye Kalamoja ng'omusana gukubayo nnyo oluusi n'amataba nga bajja batambula butambuza naye bagenda tebakyaliyo kakati bano bo amafia basigala bakidraminga kati bo buli aliyo nga si mukyoli mwine ettaka ddene oli mulaalo de wammwe kakati tubuuza lwaki ab'omu Buganda bo temubagobaamu kubanda babangi wano wano ekibbataka kibadde nnyo mu Buganda lwaki temusinzira ku kibbataka ekyo nammwe buli omu nadda ewaabwe abana wanabawono eboogerako tekisoboka baba basusula nze sikyogera lwakuba nti mbikkiririzaamu nze bannayuganda bonna mbalaba kyekimu naye nkulaga tekisoboka ideally it is impossible omuntu aba aguze ettaka lye omanyi tubeere b'amazima bondeeta nga mumwina ebizibu nga famire n'onguza ettaka tolina right kuŋŋamba nti ate nakubbako ettaka gwoba omubbi maze okulya sente zo zikuweddeko exactly gwe zange wazitwalira ki so ekibba ttaka omubbi w'ettaka kwatibwe nga mubbi wa ttaka naye munnayuganda akutte sente n'agula ettaka lye muleke erimbika mbino kuba kati baleese kyabalaalo lwaki baleese kyekiga balaalo mumulowooza nti bonna bagoba banyankole era ffe ono kitulowooza behogerako abalaalo mu Northern Uganda si banyankole bokka nti wabanyarwanda wabaki mulimu abaganda buli yakwata sente zena ttaano mukasa alina square miles 5 yazigula buli square mile yagigula milioni 3 gwenzo ga yagula ntono naye lwaki mwazitwala kawumbi kamu n'ekitundu gwe lwaki wazitwala sente ze Ssennyonga alina square miles kumpi 6 bagula gwe lwaki sente ze wali ozitwala naye olwokuba bano kati balabyemu ddiiru wano nagambye ebitafuna tebabikola mulimu ya compensation balabyemu ddiiru baagala babagobeyo bagambe gavumenti egenda bayiya bettaka balitwali oba tonna kitegeera nakufunye dda byola balaalo kigambo ekipikamu omuliro oleme kuwogana nga babba abaganda babba abagisu ngambe ti babagobe balaalo era ffe nebattawanya exactly ekiri mambuka eyo kukuba abantu takanga bakabalaalo tukuba balaalo ate nawulirako nti sebo wano owene eyo tomala googera eyo bikyaliyo ddala mambuka eyo oba ovudde yabyongedde abantu bomambuka tulina nabo okubategeeza nti mulina okubeera n'abantu abalala nga ffe Buganda bwe tulina buli omu nze nina faamu enakaseke eyo naye abayindi baninaanyi nze ninako akataka kosifa bwaffe bobutonotono binakaseke mbimanyi naye waliwo abayindi balina square miles nga 7 bayindi teka lyabakkiriza of course kasitafu na liizi ye ate nga bakituufu
yali nsiko balimirako kasooli balunda enkoko bakola ki bawa abantu abasoba mu bisatu emirimu ku kyalo kati ekisinga tisigale nga nsiko bagabe emirimu exactly kasooli gwe balunda gwe balima neera bamwaka wunga ne mumulya wano wabalaba abali batunda trays amaji 15,000 mu covid bebo ayiwa amaji ku market buli wagayiwako gwe trade wandiguzo emitwalo 2 ogigula gumu 2 oba tofunye munga mu Uganda exactly nze sina ko buzibu nawo muyide wabakineze kye saagala gwe kujja ku gwabetugo baba inde nakaseke atobiremu ne lya munyagwa Kulokola olaba nze nkoledde abantu wange mfunyemu wafunye nti nakaseke tukoze tutya muko abantu erakaseka mana ekibattaka abayinde batulibyo mugaye kati buli ataliwe nakaseka aveyo wala kikola sensi olokuulya zakola natuyitako no ekyo tubeere bantu benkanya omuntu wamba mumuyise ne muguze ettaka ekyo kireke mwalitunda kino kya ebiduka kino government kikiyandikoze ku kino ekyokulaba nti at least etekawo embeera bakijjewo bakiveeko bannayuganda tugumire ennaku twe ku magezi ku nsonga eno case basis approach case basis approach yes goteka obutesi ba traffic batali yanguzi pitch yeze enkambu pitch zaffe nga ba traffic benyini be batali yanguzi kubanga ekikoledde obuzi ba traffic oli yanguzi you sensitize our traffic wenga tebali yanguzi motoka ejje speed ajigobe ajimiza what is the problem nyino omulwadde ajiveke egende mwana una azirika case to case buli case jikwaterwayo lwaki odduka mukyala wange una agenda kuzaala afa toyina ambulance ogana oti abantu okudduka luguudo lufu omuntu asalinkiriza ye afunye waita toyina ambulance ogana oti abantu okudduka tutuneko ku nteekateeka police versus NOP bino bintu biringa ebyali byakenderamuko netwala bijjo kuddamu okusangana omugwa ku nsonga obolyawo fe abalabi tuyinza okuza nti yinza okubanga yabadde nafunafu naye nga ate tumanya ab'ebyokwenda nabo balina ensonga zaabwe waliwo abalowooza nti police ya wano bajiwa standing orders nakaluko nabakaba bajiwa standing orders ne bagigamba kino ne kino tekikirizibwa bwe kinakirizibwa bwe kinakuyitako gwe DPC w'ekitundu ekyo gwomanyi bayinza omugamba omuntu yenna ataddeko akakofiira tatambula ku street order yes okankuwa example twalina Besigye ne bagaana Besigye okukola 2016 bagaana Besigye okukola campaign mu Kampala Central wonna mu Kampala nga talina kubaako kyakola Kampala Central yes ne tuveeno n'abantu twava Kaleerwe wange kitugenda twalina rale yaffe esemba mu Kampala Central batusibira wandegeya onzo omwana yali yekutte ku motoka eyange bamuyitanga musisi ye ne bamukubirawo amasasi ne bamutta batta abantu nga 14 olunaku olwo ewandegeyawo mukama nga yakuyamba ku motoka yange nali ndi musaanirufu omwana yekutte wano esasi neri mukuba n'agwa sanga lyandi kutte nange ati kingamo ndabide dala nga nawe kenyi ulinga target ebyo tebitasibe yakatandika ebyo temuli ebyo tebyakatandika President Museveni buli kalulu yakalumbanga lutalo tebajja kuba nupu yokka ne PFF wene bina kulangira president kandi tebajja mbaji kuba nandi wanalangira bamujja mukuba kobe munafuko obe kibajja kukuba kubanga bote bakkiririza mu kalulu kano kakuvuganya bakalulu bakalaba gwe abantu bana abogezo mu abagala okuvuganya bakulanga muyekera nze tumisande abirwache emotoka yandi badde causing such alarm wadde nayo tayina bwejja kumala ko mbine papula bya traffic wano wetulaga yabadde tayina bwejja kumala ko wasi motoka y'abasaabaze I think okutambula okugivuga okujija wano gitu sente obufunye papula ya milioni nga 6 njukira abasaabaze bano bonna bekutte eno kungulu kamera bwegiraba ebegirange emenya amateeka ebejja kuba papula bingi nnyo nnyo kosi noteka obulamu bw'abantu mati exactly ziriko ebizibu bingi kati poliisi ejja kugamba nti abaana ajja kubuukako agwafe mumutandike nti poliisi emusse biki of course ebimu biba overboard bisukamu kakati ebirala poliisi nayo bagiwa amateeka neyitawo because kakati nze lwaki emotoka nandi jigenze nkuba amasasi wegatyo gikwata
sasigabadde mangi nnyo motoka lwaki omuntu omuleke MP n'abeera ne motoka ye yabadde yani yadde MP yani yadde muntu ajja kunominating abadde ndoza bayita Kaweesa kusiza kusole je nalabye nga ze kujjayo mpapula ze ekyokusatu abantu begendereze waliwo olutalo luli invisible olutalabika abantu abamu agenda n'abeera mu NRM nga badde kada we NRM olusamanyi waabwe kati bwakizula nti bajja mu ticket mu NRM naddukira mbina ebiina by'opposition ajafuna ticket kati yanjiriza omunona baba muziga nze mbambi manyi ebyo kati bayiza omunona n'eryanyi kagwe tomanyi ani gwe banona kumbe omuntu yabatolose kati bone besiba ku kya motoka nenga bwe kye baliko bakimanyi namukubeera n'essimu tojja kumalako naffe bosaze okukwata eri okkubo obadde tofuna musaala gwaffe obadde tofuna ki kubanga emotoka omusijja alina okunonera n'eryanyi waliwo ekiriwo ekyetaaga okunoonyeza nakugamba opposition buli muba n'ekibiina ekyagala okujjako Museveni President Museveni muyina okuba nga muyina intelligence nammwe kino lwaki kibaddewo mubakwe mutuula ku bye tukola byonna nga tebakozesa lyanyi lino lwaki kino kibaddewo oyo naye ne munoonyerezaako gwe banoonyeemu n'eryanyi eryo lwaki munona n'amaanyi bwe gati yabadde ki kubanga olunaku lwanga bajja ne bajjayo empapula zaabwe ne bagenda yes birimu ebintu bingi ebyobufuzi tebyetaaga kukyamuka omanyi sagala mbere galibo abantu banyigirizibwa ennyo being galibo kyeki kinkalubiriddemu okubanga olimbibwa mangu gwe buli kimu okkiriza bukkiriza omuntu waba ali mu kunyigirizibwa akkiriza mangu tebadde wano wokka abarasita abo bamanyi bano barastafari yes omanyi lwaki beeyita barastafari bano besibako ne ku bitambaala ja bless abeefuula nayo ddiini omanyi lwaki beeyita barastafari eryo erinnya baalijja ku empura yali empura wa Ethiopia empura Selassie wamuwulirako Ethiopia Haile Selassie wamuwulirako erinnya lye nga tanabeera empura Haile Selassie yali Rastafari lyali erinnya lye ng'erinnya ettizaale amanya ge gaali abiri Rastafari nga Rasi linnya ne Tafari linnya kakati bw'amala okwasendinga n'abeera empula owa Ethiopia ne bamuwa erinnya eppya nga bw'ola paapa bw'afuka paapa n'afuna erinnya eppya ly'anaakozesa ne bamutuma Haile Selassie Haile Selassie kitegeeza the power of the Trinity Haile Selassie Sarasa kigambo Sarasa mu Luwarabu okimanyi amanyi Abaethiopia n'Abaluwarabu Haile Selassie the power of the Trinity ogimanyi mu linnya lya taata ery'omwana n'omwoyo omutukuvu obusatu ye Trinity awaliwo eddiini yali amaanyi nnyo okugira kakati Haile Selassie afuuse power of the Trinity ne bamuwa title nda Negus nkawulira ako nenaku zino bakazze Negus King of Kings power of the Trinity King of Kings bimu ku bitibwa byanga bwe tulinawo ne bya Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo exactly kunkyakugira jukira Ethiopia lyerimu ku mawanga abiri aga Africa gatabeera colonized ya Mussolini yamulumba emirundi mingi nga bagikuba bagiwangula awulira nnyo italawo exactly kakati Jamaica wali omunabyafuzi bali bamuyita Leonard nga muddugavu Abajamaica bali batwala buddu abaddugavu nga bali Jamaica nga bakola emirimu gya wansi nsi Abangereza beeyagala nga bawulira bandikomyewo okudda mu Africa kandi ne bafuna amawulire nti mu Africa waliyo omusajja bamuyita Rastafari akubye abazungu yabalemesa n'okonkalinga ensi yaabwe naye alina taita endala ye Negust ye King of Kings abarasta Leonard n'abagamba oyo ateeka okuba ye Mezaya akomyewo munonozi abantu ffe tugamba Yesu ajja kudda omulundi ogwokubiri n'obusiraamu tukikiriza n'abagamba oyo Mezaya Yesu akomyewo ayitidde mu Rastafari
yoye nyinyi yoye nyinyi ne batandika enzikiriza ya kukkiriza mu Rastafari nagamba oyo Katonda ali mu kifaananyi kya muntu owangula otya abazungu batukalakata naye omusajja yabawangudde ate nga muddugavu bali wano batukalakata naye omuddugavu yabawangulidde Ethiopia Negus Negast yabawangudde the king of kings Rastafari nefuuka eddiini Rastafarian datamwe Rastafarian ni mugoberezi wa Rastafari mugoberezi wa Rastafari nabeera omugerezi ne bayita ba Rastafarian kakati Katonda yakola enjaga eyo abamu bagamba abanyereza abamu bagamba ba analyst either enjaga muddo gwabwe guli spiritual nnyo onjaga muddo guli spiritual nga either guliko bamalayika oba sitaani enjaga kwa babiri olina kyofunako bagamba guli spiritual neti either bwogunywa sitaani malayika zikujjako oba sitaani nekwambala olina ofunako ekimu nze nagenda mulungo nende twalina omugenzi Katolwama ne bampa akabero nenkalya bwennaku tenyo Katolwama naga mumwe kahabo kanani malika chai kahabo nti bakwata omujaja mungi ne batekako ebisubi ne bateka ebiri habo na mukampi bomanyo era kukuyambako kumukuto ne bampa akaflaske mulunga awo nenyo akopa akasooka akokubiri bwenanyo akokubiri ngendo okulaba omukyala yali mukadde yatu akabero nangada batanso fuuka omuto olabamboko ngendo okulaba omukyala omukadde atanso fuuka omuto kijujulu waliwo omwala yatusavinga osoda kati enjaga netandika okundaga nti nazze naye owa soda enjaga netandika okungamba nti nazze naye okumukwatirira baby ngato saaswalire mulungo kati ndoza wali mukolya sitaani olwo yali ekwasiza kakati kyegambi enjaga bagamba muddo guli spiritual naye tekinazuuka kumanyika oba bw'oginywa sitaani yakwambala oba malayika zezijja kati sitaani yayambala abajamaika ne bakkiriza nti Haile Selassie Negus Negast omununuza jja ye mezayo owokumeka akomyewo omulundi ogwokumeka olwamugeraganyiriza ku Yesu Katonda yennyini bamuyita king of kings Negus Negast ne bagamba Haile Selassie ye lord of lords ekyo gundide Bob Marley n'akyogerako yali concert emu Jamaica ngirika abantu bangi n'agamba naye nawulidde nti the lord of lords yajja Katonda ali mu kifaananyi ky'omuntu olw'enjaga etabusi Abajamaika ne batabuka bamba bulanga baga bava mu Afrika Haile Selassie n'agenda okukyala Jamaica emitwalo n'emitwalo Haile Selassie yava mu nnyonyi bw'ati ku kisanga abantu bali kutama emitwalo n'emitwalo bamulinze n'akaaba n'amaziga bavunamye ja bamuyita jaja tegeza Katonda ja Rastafari ne bavunama ye katamaye nti yatuse da musi Katonda Rastafari oyo nagamba nti ye Katonda enjagolo etabusi mukama ja Rastafari musajja ataze kubya diplomat kuba yakaba n'amaziga naye Katonda yakola Haile Selassie ekintu olw'okwagala okumwekana Haile Selassie bamutta bamuzika mu septic tank mutoyi Emperor Mulamba bamuzika mutoyi lwaki kati nakyo nkyakubula enjaga kyeyakola omulambo gwe ne baguziika mutoyi n'abula abasirikale nga bamusse yagala okukwata abasirikale be nga balwanyisa ku nguzi ne bamutta ne bamuteeka mutoyi bamafi kakati abajamaika ne bagamba mulaba okumanya omusajja ono abadde Katonda ekwandibadde ng'okufa azeemu abuze bubuzi agenze kumba ali mutoyi njala tusooke tuddukeko mu ggwanga erya America ggwanga buli omu yabadde alowooza era lyakyalowooza nti bapatroni ba demokrasi eggwanga lisimawanga mawanga gonna super power nabe ebyokwekalakaasa bibalumbye era niyabakolimirako negamba nti nammwe kijja batuukako muteeka ssente mubatwekalakaaso tusula naye namweka mukirabeko Les Angeles sawa zino abantu bekalakasa balemedde ku nguudo baga nti enforcement engeri abakwasa amateeka mu kujja abantu oba okugoba abantu Trump bagamba nti si bannansi balina okuddayo gye bava baleete effujjo n'okukola ebikolobero bannansi balooza kyasusse naddala bava mu mawanga ag'enjawulo
kati balimedde ku nguudo ndabanga ku kino kisasana tekiretere Trump ebizibu ebiyinza okuvaako n'olutalo lw'omunda mu America. Olutalo lw'omunda terusoboka saaga olowoozeeko. America after the Second World War, even before yagaggawala nnyo nnyo after the Second World War, America yagaggawala nnyo obugagga obwo kati ne tusanga ine ebintu bingi byekoze ebyetaaga labor human labor abakozi kati neggulirawo nnyo abantu abaveeyo mu Latin America erimu amawanga 20 waliwo amawanga agogera romantic languages, the most romantic languages ozimanyi mu nsi tamu bali sijulanga nako romantic what is romance? kuba na mukwano gulyogo ekimmemente nimi ezi romantic eziwoma Latin, Spanish and French, they are the most world leading romantic languages. ateza bigambo bitonotono mu Africa Luganda, Zulu, Lingala, they are the most romantic. Enimi eziri sweet nga nebo zesinga n'okuyimba ennyo nga bw'oli bwayimba muno olimba ulirofa mubali nangaye I love you ogenda eri agate amo kakati waliwo omuyimbi yali mu Spanish bamuyita Enrique Iglesias Enrique ojja bateerako akayimba ke nga tumaliriza wano njaka wakubiramu you are my number one njagala okabateereko yakayimba mu luzungu naye olwokuba yali mu kiri ekikundi ky'Oluspanish ojja kate ebigambo abinyola ojja kawulira olwagala ofanagana mu Luwarabu je nebagiyita they are the most romantic languages French, Latino ne Spanish. They are the most romantic languages. Kakati walo amawanga 20 awo wansi the romantic language speakers na gogela Latin ne Spanish. Kakati bogende California ye state ya America esingo kubeya esingo obugagga California. Yes, ojja kunonya oluyimba olwo tunatumaliza olubateere. Ejja duteeka wano kamalino dunonya wano. Bawulye romance kyembagamba ku romantic languages. Oluzungu teruli romantic, luli commanding. Wane waliyo nyumba eziri romantic, ennimi eziri romantic. Kakati California ye state ya America esinga obugagga. Ekavalinga 40% ya economy ya America. Munsi yonna economy namba nya. What do you mean California namba nya? Is it the fourth or third? Third economy mu state mu America. Naye munsi yonna mugaga yakusatu. Yaisiza Japan. Ona beteka kukiri kumatulira akantu kumanya kale ka mbaka ground. Kuliyo bakeko. In the summertime. Exactly. Keko. Yali mu Spanish nga yimba mu luzungu. Naye olw'okuba pronunciation y'Oluspaneri olulya oluyimba luli romantic. Ebigamba banga bimira. Bibanga amasamu. Abaspanish abasala abaspanish mu mukwano balungi nnyo. Obanjagaza. Omanyi nange ebyomukwano ebyo binyumira nnyo. You see. Kakati California izo kwa na mchakusatu munsi yonna largest economy yaisa ne Japan ate mu kikuga gunene nnyo state yemwe esinga zibungereza ez'obugagga zibufaransa zone zensi esinga obugagga esinga zi Canada obugagga state economy Los Angeles ekibuga ekyokubiri mu America naye China Hispanic abogera Spanish ba immigrants sabo mu California Los Angeles mu California mulimu 47%. Ogo aba Spanish those romantic languages mulimu Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brazil ne bana wa Caribbean. Wone sima 20 si Caribbean na Jamaica terimu. Jamaica yogera luzungu. Yogera pidgin English erimu oluzungu ne local languages za oluzungu olwa slang exactly slang zezo WhatsApp aya ndaya aba Jamaica bali 20 esizini 20 Costa Rica yes Chile Puerto Rico exactly kakati abogera Hispana mu California bali 47%.
abogera Latin bali 20 something %. Abazungu abatali mu ebyo abatali baspano baba Latin bali 20. Abadduga bali 8. Ate bali bakozi. Exactly. California abagaga bayo bebo baspana abachi naye ba depending ku cheap labor yaba immigrants bayina amafamu bayina amachi abapakasi bave mu Latino exactly babusa kikomera baja exactly ate abamu baliwo nga ba indigenous na America ngatena fuka gwanga nga America bisera bya civil war bili byasoka exactly bali mu nga America zo state zinega takola gwanga baliwo so California ekyo tujja kituka ku America mulimu ze bayita the Commonwealth state walo ze bijebogera bayinza oga the Commonwealth state of New Jersey ano uli the state of California ebyo next time jabi kwa uli jakubinta biratembera mu kati boba kugamba economy kati Trump yajja ne ICE bagita immigration custom enforcement ngagamba boli mugwira atayina mpapula zimogera ka from America bakugamba bano economy egenda kozi banaba iligo immigrants basobola kolera ku laisi chipleba economy ogenda gisula on top of that California balanga basa ewagwe abewa basingawo bwave mu Argentina nga yogero Ruspana atuki California alabanga ali ewaka one cheap labor tubana abagaga bagamba bano baganda bafe olero tyamaje ka rounding nga rounding ensolo zo musiko nemisoro bawo bana batuze ba America abaliwo bali abogero Spana no Latino bo bakugamba nti bano baganda bafe kati osibaka imbaka fo chaka lisemu kabade kacyali wansi ko nenyisoro kasitula mu kwa katono tono situla mu omuntu awuleche mugamba nofuna ku mudigido abo romantic language awuli abaspana kakati bakugamba abaspana bali e California nti bana abaspana bogo bade ajetina baganda bafe katulwane nawe tokwata kubaganda bafe ebimuzanyire kubalala kati bonene bachetabika kubanga bona percentage esinga tebayina mpapula majority ne bayina omugaso ebazimbe economy eyo cheap labor economy nera bikanti yemu kuzisinga mu nsi wa the state kugambye eri number 3 mu nsi yedirira China kati mu nsi mu bugagga California gotoshan chewunyisa economy ya California ya state singa ya Africa waddo chimanyi Africa yona combined famayina golodi amayina amafuta nezi Nigeria ya California kwate zi Nigeria zi Egypt za Algeria zona zigatte mu South Africa economy ya California tusinga kijja kulumya omutwe na checho nira kigenda kusumba waunze da ojja kuwunga ochawunga kwamba ndabayo bastabanje basura we wali Silicon Valley Silicon Valley ojimanyi ye leading mu technology munsi Hollywood mu mala kama films za Hollywood Rainbow Swazi ne gabi kibyonna ebyo katika mbabuli ebimujja okutegeera amangu speed so erimu ebintu bingi ye state esingo kubeyo omugaso mu America kakati boba ndabagamba tugenda kujja wa cheap labor kyekisoka ekyo kubidiza our brothers wali wana abatanso ku invoking ebedagamba this is part of Mexico mwagisala ko busazi Trump totumanyira namya ko ku lutalo by the way this is America tabagala biuli abaja kuma visa tabagala biuli azenja kulabula sija kubyogera ka naye muganda wange so nange chobola njogera nsunsula waliwo abagabeka ze kino season chogere ne waliwo abekala kasaka this is part of Mexico ababisuna na babireta America inacho tuita national guard kati walo governor wa California mwita Newsom una mulaba atabusene Trump is a Democrat Trump yagamije mukwata yagambe governor ne mayor nja kubakwata kasitaba na leta akavuyi ideally governor yandi bada commanding nga chetuita reserve force ogweyo gundi je baita national guard it's a reserve force ngabo no gambo babero DU babachi ngabero DU siba training aba defense
abero diswa training ngabo ga UPDF etadde wettabi eddala lya maje teri active it's a reserve force nenga baliyetagira lija mujje nga oba ba veteran ba UPDF no baga buli district tujiwadde abaserikale bina kati California yebadde na ba reserve force 1000 abo governor yino bakamandinga okujjako president ayinza kuba kamandinga mu mbeera emu yokka nga invoking the selection act soko jintagule nagiravyeko kono ngabajogera nga tayiza busirika maje mu mbeera bino tukwekala kasa kola kinga abantu bali nga embeera eri mu state munda teyagala kumamula ko government president commanding amajega kugalagira gagende kutaka lya America wonna nalabe ne meya wa LA nga agamati tukyasobola embeero gihandole tulekere governor yandi badayita amajega veyo ntimana emujje mbalagidde embeera evudde mu nteeko so kilinge kyabu ya invoking the insurrection act na adumina amajega yingirewo ngate orore yandi badde ya governor yandi badde invoking eyo act singa balumbye bade balumbye Capitol Hill okujja ko government nga abantu America webekalakasa ne bagala kumambula ko government eri mbuyinza president akosetekeyo nalagira buli jeri America ba marines bani bajja kubabekalakasa ebuyinza bulina kasa kibanga ngamwaga kujja ko government ngamwaga kujja ko government ekyo tekigumikirizika mu America ne wano Trump yabyo buyinza governor mwine byokwekala ebiriro ko governor yino kuyita amaji for example Los Angeles mu 1992 wali yokwekala kasa kwe kumukweko ne ngabono nebintu polisi yakuba omusajja omudugavu oba yamutta governor ne bakala kasa polisi negeza kukakanya obujagala ne birema ne governor nalagira amaje gayingirewo kyali omukyenda mwemeka kyenda mwebiri nalabe nono muyindi patera akulira kiye FBI nga naye atabuse yaga tulina okugenda tulina okukola kimu kati abo anti director of FBI Trump yabaya mulonde so inokuteka ebiragiro biragiro president munkola ka Trump agamba nti nze nja kuwata governor ekyo buli omu yamusekeredde ngo Trump oyo bireke abasuse yukeda America states ezimu kati wado wangu do wa president oja kwesanga states the Republicans zagala kwenkana so to so akwata governor wa Democrats America president winzo akwata governor mina muteka buli yes wa president wa America I know winza bunjo buli unfettered wanga yibwa abambuyinza kyakola kyano tosana ku move on neta so akwata governor yes toso akwata governor governor abangane president na yato mulala mu kitundu exactly kakati governor kati atoyo governor bo Newsom yaliko mayor wa Los Angeles najabera ko governor akati governor wa California yes aina intentions ezagala kwesimba kwa president era kati kyabadda kondooza but democrats bade bagamba bwabadde wabuza Newsom nti asobola kubeera president kaba 2% bebamwagira ne bagamba afunye omukisa kino kyavuddeyo nayimirira mu Trump baba bali mu kwexchanging bigambo kati naye kino kiba kimukolera akalulu exactly bagamba afunye omukisa atandise okwezimba okulaba nga avuganya kuba president ate no masaza agatera okuleta president California naye kati ina electoral votes atano mu something so no muleta sazali amanyi nabaga jebali abaje mu wasente so kakati bagamba naye afunye springboard kwanza exactly okay naye kakati ngekiriwo kiri kimu Trump binepya immigration mu America president Trump ayino kubigenda mu empola America is so diverse America is the summary of the world is the little version of the world buli gwanga jeriri olaba ono omuzanyi wa wrestling baita rock the rock oyo muwanvu abekikula ekyo abalinga abaddugavu Brazil bava Papua New Guinea batambala ngo Papua New Guinea waliwo party ya America ne party ya Australia I think egwanga bali gabana mu America netwala ke Malaysia America twala ke Papua New Guinea yes kati baroka abo abefu ebinene Roman Reigns kakati abefu ebinene je bava
America muna yabasombanga bakora mutali tereta bera bayimbi bashage bajamaika tereta bera bachereta bakole makolero kakati okusinga balungi mu sports abo papu wabo balungi mu sports ebya wrestling ebyache balungi nnyo busula miti mbumanyi yes kakati America abantu bajingira nnyo eri so diverse it is the summary of this world kati boyogera ku immigration laws nti ngenda kujja wano ba immigrant illegal immigrants buli mukimu kwatako wano babafunamu babwa sente tono ne babakolera emirimu tu buli oli wagom bantu be bamulabanga muganda waabwe tebagenda kiza ku rounding up 3 American secularism human rights yes Trump yakikola ko misanje kiri ekiwedde nakwata wa illegal immigrants naye ula abana ku bamama baabwe bo bijjukira kyamutabukira nnyo bizibu nnyo nabeera staka n'abaana bataano yanonya bamama baabwe babaddize ne beekweka naye Abamerika batabukira Trump kakati mu Amerika tebikola ebikola mu mawanga gano shithole countries okaba tuvire ne mu nsi zile za bukaala edembe y'omuntu nakiti okulondera abantu bakubba bafulumye bwe bati watu tulinawo Nixon yagasirwe kimuko byali mulitedde you can't do that kanige chempuli aba Nixon kibaganje bakola omusajja addusa avudde mu gwange ddala n'omutika n'omuzaayo kyali kya busiru you can't do that mateeka gonna gafuga mawanga you can't do that Congolese ngali wanaddusa olutale waabwe muleka abeere wensi yaffe ffenna omusudani nga bamufubutudde muleka abeere wa ate nawo kimanja adduse buddusi nawe ojja kudduka okeera ku makya n'odduka omuntu waaba wanganguse mu nsi ye kati mwenga muddukire Bwarabu era bukire kakati Abwarabu be bakola ebyo ababajega abo ne bakwata omwana ne bamutulugunya okuba maid ewaka you don't do that ne mutalo twaddukiranga Kenya na Sweden you don't do that omwana ono okuva mu Uganda mu Africa jakola mu maid Saudi Arabia oba Dubai nsi muntu nga gwe naye waabwe ebintu bitabuse you understand so mu America subira nti America baade bayinza okutundira Trump nga yiga abantu ng'obugabi kukubo yes katonotono era ku nsonga yemu kino ekyenjawukana ye ne Elon Musk batandika gwe yali awadde amagezi okumuyambako okubalirira ebitabo n'ensaasaanya ne bawukana bubi nnyo kinankusa Elon Musk yatabala you cannot peg your head ku interest za bannabyafuzi ate goli businessman bannabyafuzi obuganzi bwaffe bufluctuatinga waliwo omuntu Trump gwajja okunyiiza Cybertrucks products za Elon Musk yali yakola zine motoka ennungi za Cybertrucks nezibadde zitandise sales okugwa Tesla olwokumulaba ne Trump ndabye ba China kati ate batandise okulinnya bo olwokumulaba ne Trump businesses zibadde zitandise okugwa wamate Trump naleeta n'amateeka wana ku mawanga ekisinga ekiri underlying kyasooka kya business za Elon Musk zibadde zitandise okugwa kubanga bwano abantu batandika once people construct Trump nga dictator ate nga go bakolanga chief advisor baga go bimugamba exactly kakati walo neno Doge ekitongole kyali wa Elon Musk kyadakulira eshia yabadde temporarily okusala government expenditure okusala government expenditure kitegeeza kujja kuba America mu America tebakekkereza kigendere America tebakekkereza America customer kabanga afuna dollar toyinza mugantu akekkereza sente bweziti yakuuza abamekayo mwagobye ku minimu nti mitwalo 2 mulina bajega mu November yinza tebane ali awo America government yabo tekekkereza obaga finance yaffe sente gendo zinonye bolanga ezisasula abakozi zibuze rumbe gwanga zinonye sembene kano mudakika nga 2 honorable tujjewo bakabuno Trump yasuubiza okuba nti mu nnaku 10 nga nanyanga actually yagamba 2 nga mazo okulayira lutalo Russia ne kwegenda kuba lukomekkerezeddwa era natusubiza ceasefire naye tuli myezi gigino katugenda mu kaaga ndowooza ceasefire egenda kujja naye ndowooza Trump ali sympathetic eri President Putin Putin balabika bakwatagana bebanja I don't know what happened saagala ontwala ebinyo nagambye ebintu biri nyinayo omwana mu America bayinza omudeportinga ate abasajja balina intelligence abo mbamanyi naye President Trump alabika ali sympathetic eri President Putin yagala ceasefire naye yagala ceasefire Twitter buffer zone buffer zone aina agala awambe tundu ekisekiwanga boda yenu wansi wonna abanye kakati agakali ceasefire ninga diginze in nga inako gutundu ino gutundu kwa kutudde ku Ukraine exactly naye kyali mugazia naye Trump akimanyi
nkakasa kimanyi because America olaba ku biseera bya Biden Russia te advancing nga nnyo amaanyi gali kyali kizibu nnyo nga kikalubye ne air superiority kati je ine sawa zino air superiority bali bajijijeeko America abo nga singa bakwata bajjana ba America basatu ne batuula mu Ukraine na Russia te damu ko ekyusa America bamanyi ebyentalo they can contain Russia but I think they are pulling out ku Zelensky bagala babukakkanyi aberenga atula ku meza Zelensky biribi yatunula Trump mukamwa it was unprecedented president bamutunula mukamwa obalanga Ramaphosa bwe yali obera mu maso ga president wa America bamukakkamu actually Saudi Arabia bugaga bayizo trillions za dollars mbugaga na ye yala Muhammad bin Salman okulaga nti amwini charge yada meetings akulembeza onandi jukira ababwara bona batachali abadukira Saudi Arabia kati yada ali awo atunaka I gave the crown prince I gave him a new name I gave him another name he's Johnny yes Johnny stand up Johnny Crown Prince nas tukana thank you Johnny thank you sit down mashekhi yadamulaga nti nze yamuyimiriza namutuuza kulaga nti nze commander in chief wensi ogamba ki kalimu ne kali nti oyo mwana abaga nti yayisa obi Biden yamunyoma nnyo ndozo no yadagala okukizaawo anti Biden yalaga ya withdrawing emizinga gino yagezako patriot missiles wazirabye muhijja zeza kunya hijja muhijja abasaudi babadde patriot missiles ebikumi bisatu ya defense system ngateri ngabati antu wayinza okuvayo ka drone Yemen ne kakozinga meka wreaking havoc buhusi buno babutya kakati Biden ya withdrawing ko patriot missiles ezo nada ngo kuzi withdrawing ezimu n'amajama America nabagamba ego yaga kutumanyira n'abavumira nyo ne kuchaka sogi nera Biden we yagenda tebazikira tali ngali bazikiride Trump Biden we yachala bamulaba nnyo mukamwa Biden ne Obama ba Democrats somanyibo bali ntunyanye by'eddembe ly'obuntu babadde ba criticizing nnyo Saudi Arabia yali Trump Obama bwe yachala ba Democrats ba criticizing nnyo Saudi Arabia kubiye eddembe ly'obuntu atabo Arabu tebabyagala ebi bo bali mu sharia si sharia banachemalira okay kakati shovala Trump bwe yagenze bamwaniriza nga kabaka waabwe Saudi Arabia bakutera okapiti ya papeyo yabalyo mlangira abawagulu obo mazeeyo n'amatani etalire bazikidde etalire bakuye Saudi Abu Dhabi wa Trump na ine Abu Dhabi Trump na muingiza ne masjidi nga yambadde ngato subhana Trump bamuingiza masjidi nga yambadde ngato mu buyaye yada yingira naye n'abaskerio naga bismillah kadi sizifayene naberawo Russia ja kubeerawo okay Russia utalujavu wazanyo nezino bana ba special forces ba Ukraine emintu bakola subira nti ba Ukraine SBU ndabi kabayina ba contractors of America bakolera kuyingira bakubezo bomba za Russia SBU byekola biba bina for Russia kati jakiriza ceasefire yo olwensonga utalu drains rubalanti luna wangala yali mayi the first move was to decapitate Kiev chabaita kapeni mu lutalu okudduka speed no jako government mukaptosite mangu containing eno baina former MP wa Ukraine go bali bagala okuteeka ko nga president lero jukira batwala koromze byo kulanyisa zirumbe Kiev kumbe abagundi aba Ukraine ba America ya Javelin missiles Javelins nestingers tanka ne bazikubaza na baziteka out yali gundi Vitali Klitschko yo meya wa Kiev cyali kibi nyo ne bakola withdraw kakati ekyo ne bakivako kya decapitation ne badda ku bagala creating a buffer zone baraba ne muwaguru eno musami Kharkiv bakomyewo pya yes bagala creating a buffer zone baberenga atuliza honorable kyaga nti nga tosobola kutuka ku Russia mangu waliwo ekintu kyoyina okusoka okutuka nga ne NATO bojagwe nga dato mwine ekitundu tundu ya Ukraine nga tutuse ku Russia kutaka lya Russia zinagama nabade president wa Uganda Congo ne South Sudan
no balyebulako gutundu baagala bate baagala lwaki babeera batusindikira ebizibu guno balwana nga refugees wano kati tuge tubali refugees wano tubalabirire na kimwe be mutusindikira agenda okusukaawo I create a buffer zone e Congo nensima ebyobugagga embaawo biki ne manti ebyobugagga bitujja mu buffer zone ebibeera biri aba refugee bamu. Why do you cause us chaos all the time? Mutuleta problems. Fetusasulire ebyo. Fetusasulire ebyo. Beera president wa Uganda funa brigade satu nezingira Congo. Katuje olale. National ID lwaki ino ku expiring. I'm asking, should the national ID expire? Maybe yes, maybe. Ewe batuuze, right? Kati obutuuze alolo butuuka ne bukuvaako. Anti baganti mulimu abafa abasengoka. That is another one bwafe begenze. I mean expiry nze senguse lwaki onzayo njiza obujje. Ebintu bya wano bya kimafia. Myaka 10 nojoka. Mbagenda national ideas walwa rozajira. Ngomugenza ronda nyaka irima akyaliwo. Ne bawandiika n'abatali bana Uganda baagala kalulu. Amando zali achali yali internal affairs awo kati waluzinga mukato corridors eyo ne bagato bajemu ekyakola wale bonsa busibulire kwechi nsoko abana batuliza mbasibudde mwebale ddala